mutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byalidde bakitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi. Mbalamusizaako nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mwebali nnyo okuwagira Media Choice Telefina. Olunaku olwaleero nzize mu maaso gammwe nkoowoola mwenna atajja kusobola kutegeera bintu bino olwaleero nkusabye eno vidiyo y'abagitegeera mwekka. Ngenda kukoowoola Abaganda mwenna kubanga programu eno ekwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda, tekwatagana ku kintu kyonna ate temunimbalimba n'okunkanga bino si busosoze. Nkoowoola abantu mwenna Abaganda n'abatali Baganda abaagala Kabaka wa Buganda Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri omwana wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda oyo Empagi Ssedduge Wango Tabuuka Cuucu Beene Asebuufu Mwango oyo yennyini nga gwe tugenda okukolera programu eno gwe tukikozeeko era mbakoowoola mwenna. Ono nno omwana wa Muteesa Kafumu ka Muwunda Sindika Tagenda ate era ye Sserulyo Lulanda Pemenku ye kennyini nga gwe tuzze okukola ku programu eno. Ssaabasajja ayogereko ng'eddoboozi lye liveeyo gyali. Tusaba abalonzi mutunuulire nnyo abo abasobola okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'okulwanirira ebintu ebikulu Buganda byetanira. Olunaku olwaleero nzijeyo ekanzu yange eno neme kubakunamira kubanga ensonga gye ngenda okwogerako enkulu nnyo. Saagala muntu yenna ntiisatiisa nti bino byakusosola mu mawanga, nedda. Programu eno ngikoledde Baganda abategeevu. Nkoowoola mwenna Abaganda abali okwetooloola ensi yonna. Olunaku olwaleero sigenda kubanga mbalwisa n'okubalwisa. Eno ye programu esoose tugenda kununula Kabaka gyali mu buwaŋŋanguse. Eno ye programu Manja Kabaka tugenda kubanja Kabaka era nziza okubabuulira enteekateeka bwe tujja Kabaka waffe mu buwaŋŋanguse. Awo wentandikidde wenna atega amatu saako n'ataddeko ddatawo okubanga olaba programu eno n'agenda okugibuulira abantu mu bwewembofu obw'ekika ekyawaggulu. Saagala munkwate bubi, tumaze okukola enteekateeka yonna ejja Kabaka waffe mu buwaŋŋanguse. Njagala nsimbe essira ku bigambo bino wammanga nga ntandika programu eno. Nze sikkiririza mu bantu bye bagamba okwogera obwogezi awatali bikolwa. Mpulira abantu nga bagamba era nga beesiba ku bintu by'amawanga. Bintu bino byenzize okubagamba bya nnaku naye ate bye mbagamba nze mbawukanako kimu ndi munoonyereza. Kaakati tutandikira wambagambye eno ye programu esooka ku nnyingi ze mugenda okulaba ng'ekigendererwa kyazo kununula Kabaka waffe mu buwaŋŋanguse akomewo. Nyina ennyika ennyingi nga nze kino kye nsobola okukolawo okulaba abantu mwenna abeetoolodde Kabaka, abataka abakulu b'obusolya, abalangira n'abambejja ng'ebintu bino temubitutte nga kikulu. Olwaleero lwe mugenda okutegeera nti nammwe tusobola okubazzaako ebbali kubanga owaffe oyo Sserulyo Lulanda Kafumu ka Muwunda njagala okubategeezaako Sindika Tagenda taliiwo. Empagi Ssedduge yeyo empagi ewanirira enju kasita evaawo ennyumba egwamu, tetugenda kugwira mu nnyumba eyo. Programu eno nzize kubabuulira nteekateeka tugenda kununula tutya Kabaka waffe mu buwambe. Ekyokubiri, ebintu byonna ebya social media gwe nanyiiza oba gwe wanyiiza gwalaba tugenda kusooka tubiteeke mu mabbali. Bannange mbabuulira ng'era mbagamba kaakati nno ndi serious oba njagala nkisimbeko amannyo era nga mbagambe olunaku olwaleero era nga tutandise enteekateeka ebigambo bino kambibabuulire. Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga ekyatugambibwa tiyagenda kujjanjabibwa obulwadde obwetuwulira obutawona.
ne tufuna okubuzaabuzibwa n'okufuna confusion olw'okuba nti nno ffe tulowooza tewaliwo bulambulukufu mu bitugambibwa eyo ffenna kye tulowooza. Nakuwala nnyo era nga nkoowoola ebimongwa abantu abatalina nnyonsa mu kutegeera. Nsaasira nnyo abantu abeetoolodde Kabaka, mbasaasira. Mulabye n'omulimu omunene gwe mulina mu kutereeza ensi, naye ate nammwe muli beebafu. Kale ne neebuuza ddala kankitwale kantandikire ku Kabaka. Yes, Kabaka waffe oyo yennyini wango tabuukira walungi, ate era oyo wennyini kyukyu kalema kansinjo. Kakati neewuunya ng'era neebuuza ddala mmwe abantu abali emmengo naye kiki ekyaddala? Mazima ddala Kabaka waffe mutugambye mulwadde katutwale ekyo. Nkolimira abantu mwenna abalya Kabaka mu ngalo nga yiziyo boss nga mukama wammwe. Sinnawulirayo ku ddoboozi lyonna eri abantu abakola mu bitongole nga musaba mukama wammwe akomewo waatali ani mukama wammwe. Sinnawulirayo ku muntu yenna ava mu lulyo lulangira. Kakati ebigambo bino ebisinga mbinoonyereza mbimanyi kambibabuulire. Nakuwalira nnyo omuntu akeera ku makya n'atandika okubuzaabuza eggwanga. Omuntu nga Kabaka mulwadde n'atandika obifuula ebyamawanga. Omuntu n'agamba kambabuuze mmwe bassebo, Abaganda abatalina nsa mwe mwagala okutta Kabaka, teriiyo Munyankole, teriiyo Mukiga, teriiyo Munyarwanda nga bwe mubyesibako ayagala kutta Kabaka. Abaagala okutta Kabaka muli Baganda ate muli balangira, muli balulyo. Ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'e12 omwaka ogwa 2023 natumibwa nembaako programu gyenkola. Programu eyo nagifulumya ng'eriko omutwe ogwali gulaga nti nno abantu bakuŋŋaanya obuba bagenda ne babba Kabaka Ssekabaka Mutebi asooka ekongojje ne babukuŋŋaanya nga bulijjo bwe babubba kitutte emyaka nga 8 ku 10 nga babubba ng'ekigendererwa kyabwe kusuula Kabaka ddalu. Programu eyo nagikola genda nga 25 ogw'e12 2023 ku Christmas nga njiwereza Baganda ng'ekirabo kya Christmas. Programu eyo nagikola. Kaakati jja amawulire gafulumye nti Kabaka ali mu ddwaliro lye bajjanjabiramu abantu abaliko ekikyamu ku mutwe. Mujjukira bye nabagamba, mujjukira n'abantu be namentioninga. Kaakati awo we tugenda okutandikira. Ffe abamanyi ebintu bino kambabuulire, noonya abantu 2 miliyoni, noonya abantu obukadde 2. Ssaabasajja Kabaka waffe atandise okujjanjabibwa. Si bino Germany si ki. Nawo kansimbe wakati siwakanya bujjanjabi bwa muzungu kubanze sibumanyi, nange bwe nnumwa ngenda nennoonya omusawo. Ebintu bino mbibagambye n'emikono gyange ngizinze bulungi lwakuba temugiraba nga mbyogera mu bulumi obungi naye nga njagala mbikuume nga byabwewombeefu. Saagala kusongamu muntu yenna lugalo kati nga bwenkoze emikono gye nkangizeeyo. Siwakanya Ssaabasajja Kabaka kufuna bujjanjabi. Kakati obujjanjabi obwo nze nteekawo amaaso gange ndabe bugenda kumutuusaawa. Kakati bwe bubadde tebulinako we bumutuusizza kambabuulire. Twakoowoddeko ku buli muntu yenna gwe kikwatako mu Bwakabaka. Njagala okubategeeza nga ndi wano Omutaka Kasujjulubi ngaki ekintu kino twakimutegeezezzaako ffe baani era ngenda bababuulira. Twategeezezzaako ku mulangira bwe bakulembera Obwakabaka buno Kabaka Katebe, oyo nno nga ye Mulangira Juma Katebe, oyo akulembera emisambwa bwe bakulembera ne Ssaabasajja Kabaka aliko. Era ne tukola enteekateeka bwe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ayina obuzibu ng'era bamututte mu ddwaliro erijjanjaba abantu abalina obuzibu nga bukwatagana ku mutwe. Ebyo si bipya temubitutiisatiisa nabyo. Wano waliwo ne Ssekabaka Ttembo tubimanyi. Ebyo sikyali kipya tosobola kukitiisatiisa na Muganda. Njagala okubabuuza ekibuuzo bantu mmwe nga sinabagenda nnyo ku bantu manyi njagenda gatta ebintu bingi lw'obulumi naye mbitandike. Programu eno ekwatagana kakati ku kujja Kabaka baffe mu buwambe. Bassekabaka bonna abazze mu kiwe kya 36 nga Kabaka yaliko kati owa 36 kitegeeza ki nti wazze wabeerawo bakabaka ab'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda. 36 abo nno nga be batandikira ku kintu naye nga n'emabega waaliyo abaasooka. 36 tubabala tufa ku kintu. Mu biseera ebyo we bakulemberera Obwakabaka baali tebalwala, baali balinnya nnyonyi, baali bajjanjabirwa Germany. Mu biseera ebyo bakabaka be Buganda newankubadde tekinologiya akyuse bo baali tebalwala, baali tebafuna buzibu, famire zaabwe abalangira n'abambejja baali tebafuna buzibu. Ebyo ntera okuwulira abantu sibinaako obujulizi. Waliwo abantu abagamba nti Kabaka baamuwa obutwa. Ekyo nze sikimanyi
sikimanyiddeeko ddala mpulira ne bawanuuza simanyi na kye bitegeeza simanya naava agenti obwo bukodyo bwakubuzaabuza kabaka waffe mulwadde abaagala okumutta muli baganda ate okumanya muli babi muli baluli olulangira mwagala okumutta ekintu ekituuse ku Ssaabasajja kankibabuulire mu mutwe oba mu nnono Ssaabasajja kabaka singa ayita ttembo oba singa atabukamuko mu mutwe kiba kikolebwa kagenderere nti mu bukulembeze obuddako obw'Obwakabaka ne mu lulyole temugibwamu muntu kubanga aba ataddewo ekikolwa ekyokulaga nti mu kika kye oba mu baana bazaala oba mu ye kennyini singa mubaamu kabaka gye bujja asobola okulamula obubi Obuganda olw'okutabuka omutwe. Kakati bwe mwakitegeera nti Ssaabasajja kabaka temujja kumukomya bukulembeze muwaayidde ebigambo ne muwaayira ebigambo ebisooka mujja kunsonyiwa nnyina wane ettaala lyaka nnyo muwaayidde ebigambo kabaka kino biganye okukola kati mwasalawo abalangira abaagala okukyusa olulyo mugende obukulembeze bwammwe buve mwono ne mugenda mubba obuwanga ne mutandika ebbanga ddene n'okuwabya nga mukolagana n'abo abalowooza nti kabaka ono bw'avaawo ne muteekawo wammwe mugenda kubba buli kimu mugaggawaza abaana bammwe n'okufumbiza abaana bammwe bayingire mu lulyo nga bafumbirwa abaana abato abatategeera nnono mugijjeewo ebintu ebyo mbakoowoola ng'era mbategeeza kaakati ebyo byonna tubitadde ebbali nga situnnaba kubanja Ssaabasajja kabaka nsaba okubategeeza abaganda abali eyo nti ffe tukoze enkola esooka kanjibanjulire tutandise okutambula buli lusozi lwonna okwavanga eddagala eryajjanjabanga Ssekabaka kuba Ssekabaka abayise n'abaana baabwe buli lusozi lwonna okwavanga eddagala ezitannaba kusaanyizibwawo tukoze enkola ey'okubanga tugendayo okukuwanjaga n'okutuula ku lujjuliro ku lwaliiro oluliko okubanja kabaka. Nsaba okubategeezaako nti buli ali eyo atwegatteko tugenda okwegayirira mu buli lusozi okwanogebwanga eddagala lyonna eryawonya kabaka obulwadde bwonna naddala obw'omu mutwe ebyedda bye mumanyi obulungi bye sijja nnyo kumansa nnyo ku buli lusozi okwatuulwanga enkiiko tabameruka ezijjanja kabaka n'omufuula mukimanyi bulungi nnyo nti kabaka agobereddwa n'akolerwamu nnono temwekwasa kabaka talina kubeerayo abalina okubeera mu bifo ebyo ababikuuma era nakati ababirimu ababituddemu gye bali abalina okukola enkola to the extent nti kabaka ne bw'omuwa obutwa tafa ne bw'omuwa obutwe bimwoza n'avegenti biki kabaka omulungi agoberere ennono n'owaffe nga kwali ebbanga eryo nakati kankitwale nti byemwogera nti yaweebwa butwa bituufu mulaba afudde lwaki mulowooza waali tutandise okutambula buli lusozi lwonna ewali ewanogebwa ne bwe kabaka ali kajjanjaba kiwundu kya kabaka tugenda kutuukawo era tugenda kukolawo kaakati mwe kye tubasaba kiri kimu Omulangira Katebe yasituse dda nze wano ndi mwanjuzi kubabuulira naye nga byenjogera byatandise dda Omutaka Kasujjulubinga yategeezeddwako dda era n'asimbulirawo abantu abalabe sigenda okwogera batu ekisize abo babiri mubamanyi kubanga already bamanyiddwa abantu abalala 9 abatu ekisize basimbudde dda mugenda kutukwatirako mbasaba mugenda kutukwatirako neetaaga okuzukukanga kiro oba ssaawa 5 oba mmeka omukulu oyo okwamu kuba muvuge mutwale muteeke mu kifo ekirina okubeeramu obujjanja banaye nyina obulumi era nyina obulumi bunnuma ekisinga okunnuma kwe kubeera nga mmwe abakola ewa kabaka muyina emirimu mukola ku TV muyina emisaala mukola mu bitongole muyina amaofisi mbiri bizimbe bya Ssaabasajja munnange muli eyo mukola ssente babasasula emisaala terina afaayo ku bossi we no one cares whether their boss dies who is your boss now kanjogere specifically ku bannamawulire abakola ku TV eziri eyo abakola ku maradio g'Obwakabaka abasaka amawulire abagaweereza ababadde batambulira ku Ssaabasajja kabaka abamukuuma abambowa mwe abakola ki abalina mwenna okulya mukama wammwe mufuneyo omusaala abasomesa mu masomero ga kabaka ba head teachers abali masomero gonna g'Obwakabaka bwa Buganda nga yegatwala bakuuku abafumba mazima mukkirize mukama wammwe afiire mu buwaŋŋanguse. Are you really serious when your boss is out there? No one is saying nothing. Tewali wayina kyayogera ku mwenna. What happened to you? On a serious note, nga tuli ndaddala nga mazima ddala nga tuli mu bintu ebya ddala kiki ekyabatuukako bakulu?
abantu bajja ne boogera ebintu ffe tuli bawambe mazima ddala muli bawambe to the extent that you cannot say anything when your boss is not there. Katumutwale nti Kabaka mwamukyawa, katumutwale nti mwogeddeko, abooluli olulangira muleeta ebyekisiro ne mugamba oyo si mwana wa Muteesa. Mwe mubyogera, se waliwo omukopi abyogera. Mwe mubyogera ne mugamba waliwo obumbejjambejja ke munzikiriza olwaleero mbavume. Abamu sinabambejja nsowole. Kasaba afuna obusobozi ne balinnya ku nnyonyi ne bagenda e Bulaaya eyo gye basinzira okuwa obujulizi. Kitaffe bwe yali afa yatugamba oyo si muganda waffe. Kitaffe bwe yali afa kyova olaba ayonoonye ennono. Kambabuuze Kabaka yagenda okubeera ku bulusozi oluli wano mu Buganda agenda abeere yatuuleyo. Seriously, Kabaka afuuka omukulembeze owaffe abakopi n'addukanya ensinga ye bw'alowoozeza bwegwanira naye mu mitendera egy'ennono egy'obuzaale nga mu bifo ebyo bye mulimu eby'ennono oli bw'abagamba nti mubiveemu olwo temwagala bivaamu mubisaavi nagambye emikono nyina giteeka wano saagala kusonga mu muntu lugalo musaavinze mubaddeyo muli ku mataka ga Buganda gabakuumye muzaaliddeko abaana mwefuula nti mulina kubaayo bwe mutuuka okukolera ekintu Kabaka mumwagalako ssente. Kasamutuuka okukola ekyammwe ekyabazaalibwa ekyennono mumwagala mu ssente bwe balemu okugira nga mukolimira abantu abali eno. Bano abantu abali mu Mengo bannabyabufuzi, they are politicians, serious politicians. They even don't give a damn about a kingdom's existence. Oba weeri oba teriiwo for them, they make their money, they drive cars, they don't even care whether their boss is there or not. Tebafaayo. Bo bajja basoma obwalooya, basoma obusawo, basoma obupunta bw'ettaka, bakoze ssente. Beekyabwe boosi bwafa oba bwatabaawo bakola dda amakampuni amalala agasobola bayimirizaawo ba mukama waabwe bwali oba taliiwo. So temubatunuulira. Abantu benjogerako benkoowodde ye mwe abanaku abali wansi abaagala obwakabaka bwammwe nga mugamba busaanawo naye nga mutuddeeyo gye mutudde mulinda Kabaka sebaaveeri ajje mu nsozi azeere, ajje mu byota abikume, yeetikke enku, agende mu kibirano g'eddagala, alambike ensonga z'ennono, akole ki olwo nga bamaze ebyo byonna mwe mwagala abikole. Kasita atabikola Kabaka asuddewo Buganda, asuddewo ennono, Kabaka yatamanyi Buganda yeyeereetedde obuzibu. What are you doing there, gentlemen? Mukolayo ki eyo abasajja abakulu n'abakazi abakulu abakadiyidde mu bifo ebyo byonna eby'obwakabaka bwa Buganda? Mukoze gwa bitunda, mukoze kwa kubibba, mukoze gwa kuzaalirayo, kunywa mwenge na kunyaga abantu nti no mulimu kubajjanjabira mu bifo bya buwangwa. Kasitofunayo omulwadde ng'omutwala bifo ky'obuwangwa nga mubyonoona mutuuza n'ewantu Kabaka w'alina okutuula mwe mutuuzawo abantu bamwe kusamirirawo na kukolerawo mikolo gya busamize. What are you doing for the king? Kiki kye mukolera Kabaka wammwe? Gwe Omuganda ali eyo ng'oli mu kaduuka olaba programu eno mbuuza waddawa? What happened to you? Mwaddawa? Ewatuufu Kabaka ne bamuyita Pemmenku, Seruli Olulanda, Fumu lyebongera mu bbanga, Kafumu ka Muwunda, Wango tabuukira walungi. Ago gonna amannya gaddawa? Abgwoligwa wendigwa Kabaka waligwa we muligwa kati muguddewa? Where are you? Muli luddawa? Kambabuuze basebo. Bulijjo ndaba abagwagwa kugamba nkyetonze ekyo. Bulijjo ndaba abantu mu makanisa. Buli Kabaka lwe abamufunamu ez'ebivvulu. Ddala Kabaka ne mumuleeta okuggulawo ebivvulu byammwe mwe musoloze mufune ssente. Kakati saawa eno omulwadde tewali anyega kubanga mulowooza nti saawa yonna mubadde mumukozesanga business. You're using the king as a business. Mubadde mumukozesanga business. Kati muli luddawa? Mwababadde bategeka ebivvulu bya Kabaka. Amakampuni agamwagalako ajjaggulewo aweevinge fulaga, awube fulaga, bo bakole ssente, miliyoni ne miliyoni za ssente. Bwe mwagala bano abatimba ebifaananyi bya Kabaka, yes nange nkirina wano. Abatimba ebifaananyi bya Kabaka buli wamu. Muli luddawa weyaayo? Bulijjo omusajja mumulindako business lwataliiwo. Kati bize naye muswaza, tuswala, ate tuswala kambabuulire. Topic eno si y'Abanyarwanda byo mulimba. Bwe Abanyarwanda bagala kutaka bya buyaye Baganda mwe mwagala okumutta. Mweke nyini. Ddala omuntu aveeringa munnamawanga ajja abattemu Kabaka wammwe nga mmwe mukyasinza obungi nga nene ensi bali bagiyita Buganda. Mukimanyi nti ku mapo enkadde nze nasoma e Makerere, nasoma geography. Mukimanyi nti nno Buganda yali ekoma Kalamoja. Mukimanyi nti naye Obusoga yonna yali baali baleeta obwami baali bajja okukiika ewa Kabaka. Mukimanyi bulungi. What happened to you? Seriously.
mwaba badde bakola ebivulu tewali anyega tewali yadde akola statement where our king is dala mubadde musobola okunganya millions and millions of money. Can't anyone find a ticket? Nze no ndi munaku siita kasente mbadde mumufunamu sina na mulimu nti obanyi kabaka yampa omulimu oba yampa assignment sina gwa government sina gwo kigusobola kunvujirira kukkirira mwaba memba ba parliament ne mukola n'obukiiko olukiiko lw'ababaka ba parliament ba Buganda dala mwabulayo ticket emu erinnya ennyonyi n'ogende Namibia oba n'okola enkola oba bagenda kwembasa oba kumulambula dala kyagaana kyabula users abantu abagala okozesa omuntu for their own benefit. The king has been here granting you ne mumutambuza nayambala ekyambalo kye najja ku mikolo gye ne kanzire munzinga emikono lero nasabye emikono ngizinge neme kunyiga nnyo. Kabaka najja ahera guvuddeyo kabaka najja mu bivulu byammwe najja okugulawo emisinde najja okujjanjaba abalwadde wuno sikoserozi wuno kikulukuto wuno siriimu kasamwe tage emikolo mu okufuna projects zammwe nga mugira. Now the king is not here. Where are you? Ladies and good gentlemen of this country, lawyers, engineers, surveyors, abapunte ettaka mwabakola mu bitongole bya kabaka bino akina Buganda Land Board akina Buganda Tourism Board akina insurance company ezo zonna zemukolamu dala mukama wamwe bossi agenda kufiira ku mawanga mwe musigaze emirimo. Ebigambo ebyo mbibagamba si kubawuliza bubi kubajjukiza kubanga muli bakujjukiza. Mbasaba mutwegatteko abantu abo bali mwenda bwe ogamba nti kabaka ali mu ddwaliro ly'abantu abaliko ekyamu ku mutwe bw'obanga ddala toli mu kulimba nga toli mu kuwaayira ekyo tekijja kusoboka bw'ogamba tekijja kusoboka. Wano tumanyi kabaka wawe yatuulanga naawo n'endwadde tumanyi kabaka wawe yafunanga amaanyi okuwona obutwa ng'era bw'abadde tumanyi kabaka wawe yajjanga eddagala tumanyi kabaka we yajjanjabiranga abaana be ekyogero baakijjanga wa abaana baabakolanga batya abazzukulu baabakolanga batya abaana baabategeke Damasole baamukolanga batya tubimanyi ebifo ebikyaliyo abantu gye bali era twamaze obituukirira kati nkuba mulanga mbakakasa kasita tutandise kino mbasekeredde mu abantu abali mbakakasa agenda kukomawo ng'ate mulamu ebyo bye mwayogedde nga si bye bituufu agenda kukomawo nga naye olunaku lwakomawo ngenda kukibabuulira ekyo kamalirize program. I'm very saddened by the behavior of all the Baganda who directly earn money from the presence of the king, his institutions and the kingdom. I'm very saddened. Secretary akole wa kabaka nga sebo mukama otaliwo goli bakusasula musaala omusawa akola mu malwaliro agatandikibwawo kabaka abannaddiini abayitanga kabaka nga buli kakubye bamwagala ku mikolo gyabwe nze ngendo musabira ne muwera munaddiini najjanako please gentlemen ladies the clergymen of this country where are you? Eggwanga eririna TV eggwanga eririna radio eyina emikutu abavubuka ku mweyagalira nyina bannamawulire babiri bensaasira dipato katerega twasoma ffenna bwe twali eri mu kyalo eyo mu bibira gye twasomera nze naawe nkusaasira ogenda kuweereza program nga kabaka ali mu buwaŋŋangwe sedipato gwe nkugamba goli wange gwe nkugamba abalala mbalangira naye katerega nkubuuza era amulabyeko amugambe are you seriously bino byaffe kati between me and you are you seriously going to work somewhere nga mukama awo ali mu buwaŋŋanguse waliwo munnamawulire akyasinze ensa mu mawulire ga Bwakabaka ne baganda bange abakolayo mukimanyi bulungi nnyo ne kitangi kenyini akulira abakozi mumanyi bulungi nnyo gyali. Are you seriously going to enjoy the luxury, the money you have made and made a lot of businesses out of the king? Are you going to enjoy them when the king ali mu buwaŋŋanguse? Divorce Matovu ali musajja mulungi nnyo. Divorce Matovu tobeeranga abo. At least divorce, I advise you to resign and leave that institution that does not care about your boss. Divorce tulina bye tusobola okukola ne tukola ebyaffe ne tuteetaba mu bantu balirwako bugwagwa na bulemu bwa bwongo bwalemwa kulwanirira ssenkaggale waabwe
devotion kikugambye mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu n'alikubidde essimu naye onsaasire nkowoola buli muntu ali eyo. It is the time we are going to go ekisooka strategy number emu esooka tugenda kuyingira ensozi nga tuyambibwako abantu b'obwakabaka okutaawuluza n'okugyawo ekyo ekigambo kye mwayogedde nti kabaka ali mu ddwaliro ly'abantu abaliko ekikyamu ku mutwe. Ekyo tekijja kusoboka. For 9 days, for the next 9 days tugenda okuvaayo ng'ebemwogere eby'ekisiru ng'awonye. I'm very sure. What do you need to do? Nkubira ku ssimu mbubuulire tugenda kikola tutya ekyo kimu. Naye olunaku kaakati kansinzire wano mbabuulira yenze kanka kadyeddira kinyoma akabbiro omutima ndi saalo ng'abanange abali wano baganda bamanyi bulungi nnyo bennyina. Kambabuulire nsinzira wano okulangirira nti olunaku Ssaabasajja Kabaka lwakomawo buli muntu yenna ali mu ggwanga lino teri kukola. It will be announced as a public holiday. Lugenda kuba lunaku. Kambabuulire nawulirako ab'ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi nga mugamba nti mwali mwagala 1 million maachi nti abantu okutambula nga baaniriza omukulembeze waabwe nga bawera kakadde okuva ku kisaawe Entebbe mpaka ku ofiisi yo bammakage wonna we yabagamba. Kaakati nangirira a 2 million people march when the king arrives ne bwana atuuka ssaawa 9 ogw'ekiro nkunga abantu 2 million abagenda okuyimirira n'okubugiriza oluguudo oluva Entebbe mpaka kabaka mu nteekateeka wanaalaga. Ndabula abali Emmengo mbalabula. This is not a joke. Nsaba mutubuulire kabaka diru nkimanyi nze nkimanyi kubanze ndi mukunoonyereza. I'm sure the king is about to come back to the country. Nkimanyi bulungi nnyo. Kasitabire tubimala ebyo byonna ate ne bwakomawo ekiro kya leero tugenda kubikola ebyo biveewo temugenda kututi emikono ka neerabidde mu nsaasire emikono kangizeeyo. Ne bw'aba akomyewo ekiro kya leero twetaaga abantu 1 million mbagamba tubeetaaga tutya. Mugenda kwaniriza mu cultural dresses zammwe nga mwaniriza Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Olunaku kabaka oba akomyewo mu December oba akomyewo mu January kyemmanya anaatera okukomawo. I'm very much sure ekyo nkirirako obujulizi anaatera okukomawo. Olunaku Ssaabasajja Kabaka waffe lwakomawo tewali muntu agenda kukola ng'ali mu Buganda. Business mugenda kuziggala, it will be a public holiday. Ate era kijja kuba kikolwa kyakulya mu kabaka lukwe singa tunaakusanga ng'oli mu ndongoosala oli ku business y'okola nga Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde. Olunaku lwakomawo there will be a total shutdown of this country. Everyone will have to first have an eye. Tuyina okukuba kawaka gaffe eriiso wano mu Buganda. Njogera mu Buganda sigamba Gulu, sigamba Kapera Byongo, sigamba Luddawa. Amasaza g'Obwakabaka bwa Buganda mwenna twetaaga at least abantu 2 million kabaka lwagenda okudda nga bino tumaze okubikola. Mbakakasa ngamba obweyamo nti nno abazira abasobola okukola bino ebintu. This is not kuno si kuwera kwa byabufuzi, kuno si kukola ki, kuno si kubuukiza. Waliwo abantu bensaasira bannange munsaasira. Kabaka aleeta obubaka obukubagiza buli muntu afudde ow'amaanyi wano mu Buganda. Kabaka aweereza obubaka obwa Idi eri abantu abasiraamu. Kabaka aweereza obubaka obw'ennaku bwa Ssekukkulu eri abantu nga Bakatoliki. Kabaka n'abaweererera abaana mu scholarship. Kabaka n'abateerawo amasomero agatudde ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka ne mumubba ettaka n'agaba ettaka. Kabaka n'akuuma embiri buli kimu ne kituula mu ye. Ne mweyagala ne mubeera mu Buganda. Ekibuga Kampala ne mugamba si kya Kabaka naye nakyo ne kibeera mu Bwakabaka. Pulezidenti w'eggwanga n'afugira mu Kampala. Palamenti n'etuula mu Kampala. Buli kimu ne kibeera mu Kampala. Buli kizimbe eky'ebbeeyi ekya muntu anoonya ssente ba university ne batuuka e Kampala n'alwala n'awaŋŋanguka. Everyone is asleep. Buli omu yeebase. Ffenna twebase. Mazima ddala ffenna twebase. Ebigambo bino bya bulumi mbakunga ng'era mbakoowoola. Step number 1. Abalina okutegeezebwako ku kigambo ekyayogeddwa ku kabaka e Namibia twamaze dde okubategeeza. Era baasitukidde mu dda okweyuna ebyo ebifo ebyogerwako mu nnono nti bye birina okukolera kabaka. Ebifo ebyo birina ebintu ebigenda mu nti kino bagenda kikolawo ekiti, wano bagenda kubikawo kino, wano weetaagawo akakooyi, wano weetaagawo akagundi, wano weetaagawo entungo, wano weetaagawo akalo, wano weetaagawo akabuzi, wano weetaagawo ki. Ebyo ebintu bye mbagamba atabitegedde saagala muntu ajja ku vidiyo eno nga tabitegedde. Mazima ku luno nja kuvumira bwereere
sikulimba gwate nyinzo okuvaamu ekigambo ekitajja kusanyula njagala saagala bano abawoza ate ebyo byaki fe tuli balokole Yesu weri we are talking about the life of a king, we are not talking about life after death. Tetwogera ku life after death, we are talking about life as of right now. Esa we are talking about life as of now katikati. That's what we are talking about. We are not talking about mwabefula nyabe dini life after death. Mutubulire semanya gundi bwe yakomererwa ku musalaba gwa kakati ne kabaka oyo yalimu. No, this does not concern religion, this does not concern ebitibwa, this does not concern bana enkowola corporate companies. Kabaka mumutimbye mumuyita ku mikolo abawa bubaka akola ki abasindikira abakungu katikiro gendo lonchinge wano bwegendo ozebewoti bwegendo bubaka bwebuti n'abasumusa abamu abawadde ebitibwa muli bassa muli baaki abawadde ebifo muli bebitibwa owebyobuwangwa owebyensoma owebyobulambuzi owebyenjigiriza owaaki owennono obuwangwa simanya na biki gwe saabalangira gwe saabagundi gwe saabaddu gwali ku gundi ku gombola weyayo muli luddawa. Where is your boss? Mukama wa mwali luddawa. I want to ask you bakulu. Mikono manyitira negivayo saya gadde kukola nga bwendi mukola kati. Kambabuuze mwemwe namwe n'abalina hierarchies obukulembeze ziri bwakabaka bwa Buganda abamu nga muzifula zansikira nti mwagala na kuvaako mutunza amataka mugabye mutunze buki mulinda lindo omutanda mazima mulindirira omutanda ave mu nseno ali mu mbwanganguse jatatudde abasinga mwatandise n'okubibba mu bitunda mu biguza abantu. Where are you muli luddawa? Go omuntu omutonotono ayina ka business wali webuuzizaako ekibuuzo. Nze nakula mmanyi kabaka tasobola kubula na mu Buganda lunaku lumunga ekyo kintu kyemmanyi. Kabaka yakyalako na twali eyiwaffe mu kyalo ennaluzaali mu kigo kabaka yakyalayo ne tulaba ekitiibwa kabaka mubamuleetera abantu abakulu baaluka emikeeka bwe bakitegera nti kabaka aligendako ennaluzaali mu kisaawe we ekya primary ennaluzaali ku kigo we baamutegekera abantu abakulu ne baluka emikeeka ne baalirira kabaka emikeeka okuva lwe yava mu mmotoka ye mpaka we yali agenda okutuula baayala emikeeka nga giri mu kilomita nga 3 kwekitiibwa kya kabaka kye twakula tulaba naye ne batugamba nti Ssaabasajja kabaka ali Namibia mu ggwanga muno taliimu ddala mwebase. Where are you? Serious ddala mwebase sebo bakyasiniikiriza amannyo bali mu institution ze bakola abantu nosanga omuntu ali musanyu nnyo agenda ku radio ya kabaka akuba music bwa mixing olunaku lwonna total madness when the king is not there. It will be a season of mourning until we see our king. Can't you really realize Abaganda tetusobola kuleeta muntu yena asobola kujjanjaba kabaka wano ne bamujjanjabira wano ddala abantu ne bakaaba ne mukaabya abantu amaziga abolulyo olulangira mu abagala okutta kabaka mweke nyini teriyo tebabalimba teriyo munnamawanga teriyo muteeso teriyo munyarwanda teriyo mukiga teriyo munyankola yagala kutta kabaka Abaganda benyini mwe mwagala okumutta kati bwe mugira nga mwefuula kasi omanyi Omuganda takola kibi omuntu yenna kasita akola ekibi olwo nga bamugoba mu ggwanga bagamba oyo omukiga oyo omunyarwanda oyo omunyankole abo bwe bati olwo muba mumweganye nga amaze okukola ekintu ekibi kubanga mwe mukimanyi nti Omuganda takola kibi naye mulabe bwe tuswala ddala b'ebitiibwa mmwe kennyini abamanyi Ssaabasajja kabaka abamuwandiiseeko ebitabo nga muwandiise ebitabo. Can't you seriously realize that the king is not in the country? Ddala ne tubuzaabuzibwa omwaka oguwedde batubuzaabuza agenze kujjanjabibwa guli ne batubuzaabuza anaakola bw'ati guli ne batubuzaabuza simanyi akwekedde wano kabaka olwajja mu biseera bya covid kabaka gwe baakozesa ne bamukuba akayiso wano abantu ba appreciating eddagala lya covid. When such a figure disappears from the country, what do you expect? Bwe muba bumwetaaga bwe baamwetaaga okumukozesa abantu bakkiriza akapapula ka covid simanya kajjaabu ka covid baatulaga kabaka waffe nga bamukuba jjaabu ya covid asobola okuzza confidence mu Baganda kakati mu aba ministry abasobola omukozesa lwaliwo ministry y'ebyobulamu nga mwe mwasobola omukozesa nga mulamu ne mumukozesa mwe musobole okutundirako jjaabu zammwe ez'eddagala lya covid. Can't you really tell us lwaki tekisobola kuyingiramu oba mukungu oba wa gavumenti oba kati nga bano bo batulemeredde abaffe bennyini mwe abasobola omukozesa ku projekiti zammwe ez'enjawulo simanye ekitongole kabaka ekyobusiru ekikyasinze mu kabaka ye ambasada w'okulwanyisa kabaka waffe atubulidde ebintu bingi ne tubikola ne mumufunirayo ekintu kimu timusi yona kabaka ye ambasada wa kino ekintu kyekisiru kyesuulirangako mu nsi ate kyekyapreciating ate kyempulira kyensinga obutayagala kaakati bwe mubanga mu biseera kalungi ddibaka simanya kabi ddiba kalungi nnyama lwe mwagala okumukozesa mu projekiti zammwe abantu bazitegeera Abaganda bazigule ekampuni ezaagala ogule mwanyiro ezaagala omukozesa zeetaaga eddoboozi lya kabaka kakati kabaka taliiwo zibakola ki muli mu biwoofiisi mutudde muli mu bufoofofo bwammwe muvuga bumotoka bwammwe around here mutudde. Can't you if the voice comes out
singa eddoboozi liba livuddeyo ku Sande ne mubanja buli lwa Sande buli akwata akazindala okubuulira abakatuliki n'ajjukira nti nno kabaka ye yayita abazungu bajje wano baleete eddiini gye mweyagaliramu gye mufunyeemu ssente mwe mweyagalidde mwe muzimbye ebizimbe mwe muzadde abaana enkuyanja na buli kimu kabaka wa wano ate nga y'omu ku bakitaawe boona aliko ye yaleeta eddiini wano. Bw'obanga oli musiraamu mazima ddala njagala okubabulira jjajjawo obusiraamu ate muganda wooli njagala mu appreciating nti olulyo lulina ettafaali ddene liryongedde ku busiraamu nammwe mwebase. Bw'obanga oli mu bizinensi njagala ojjukire nti bangi nnyo muli mu butale bwa kabaka mutunda bintu muli mu butale bwa kabaka abamu muli mu butale bwa kabaka abamu muli basolooza musolooza sente mu butale bwa kabaka. Kakati kabaka taliiwo tewali yadde ayina eddoboozi erisobola okuba can't we come up with one voice esobola okugamba nze kyensobola okukola bannaye nkikola nze kyensobola okukola ndekawo n'ebintu byonna naye oluusi ntera kusasulwamu bivumo. That is why ennaku zino nange sijja bulungi ku muntu anvumye. Edda nali neegira maama ate nja kuluzinga ba followers bafaani baki nze wano nafuna ekizibu eki ne mugamba okutta abaana bange kyanyiiza era kyannuma kyanyiiza ekyo nafuna ekizibu kimu abantu tebatandika okunkubira essimu tugenda kutta abaana bo tugenda kugoba ne mumpaayira kino nga bojja mwe muyina DNA eya buli kimu ne mwoyogeza kino bw'abeera wano nti wuuyo ne ntandika okutambula mu jjaamu ng'omutwe gwe tujja kutta gw'oli musi ebyo kati nabiraba badda sikyabitya. So right now sijja bulungi eri muntu azze bubi gyendi sikulekera mirembe ng'ozze bubi gyendi. Mwe musinga kakati kambabuulire banaye muli mu bitongole muli mu bizimbe ebizimbiddwa Obwakabaka muli bapangisa mukozeeyo ssente mukozeeyo ddiiru mupimye amataka muguze amataka muguze ebizimbe mulunze ku mataka g'Obwakabaka kati nannyini nsi Serulyo Lulanda kitegeeza nti Obwakabaka bulina okulangira kujje omululyo lwe lulina okweyongerayo terugenda kukoma wano Katonda ne bw'alibanga amujje mu bulamu bw'ensi eno nga kabaka abulidde mu kibira n'avaawo nga bw'ali nga bassekabaka abalala bwe baavaawo kubayita bassekabaka kitegeeza batuuka ekiseera ne bavaawo ne tufuna omulembe omulala nga mmwe muli balangira muli bambejja muli bannaava basaava simanya baki n'ebitiibwa ebirala bye simanyi. Of what importance is ebitiibwa byammwe nga nannyini mutaliimu? Of what importance? Ekintu ekyetaagisa kiri ekiddoboozi. Eddoboozi bwe lineegatta ne lifuna ekyokukola. Speak. When you speak out every day ng'oyanjula program ku radio oba yaawa Kaseberi Muganda abalina ebizindalo by'omu busenta mu banje kabaka abalina buli kimu ebyo bye muwandiika abantu babalimbelimbe. Gundi ayagala kutta Museveni ayagala kutta kabaka n'owulira yakamulaba lwaleero simanya gundi Muhoozi ayagala kutta kabaka n'osanga abantu ku social media Muhoozi ayagala kutta kabaka rubbish, total rubbish. Abantu ne baba diverting omusajja yeyongera kuba bubi. You are there seated mutuddawo muli mukalidde seriously bulumi bungi nnyo era nga mbabuulira kaakati mbagamba nga mbakoowoola ekigambo kino ngenda kyogera mu buli programu. Olunaku kabaka lwakomawo wano mu ggwanga tewali kola. Eggwanga kigambo kya Luganda sitegeeza country ntegeeza Buganda. Kigambo kya Luganda ekigambo ggwanga kitegeeza Buganda kuba kya Luganda. So temunkooti ng'obi ne muŋŋamba nti eggulu tewali kola ebyo sibimanyi. Wano mu Buganda n'ensalo n'amasaza gonna agamanyiddwa there will be no working. We are expecting all of us buli TV yonna buli media house buli alina akasimu buli yakola ka media buli yakola ki you're going to show us the king gakabaka fayingira to remind the people around the world okujjukiza abantu okwetolola ensi yonna nti this is the king of Africa. Ono kabaka wa Africa, he is the king of Uganda, he is the king amongst the kings. Yalina ekigambo kabaka yekka mu nsi yonna yakirina. Olunaku olwo tugenda okujjukiza n'okwerefreshinga n'okwekubako enfuufu n'okukakasa n'okujjukiza abo abalowooza nti bajja muvungavunga bajja mutuulira bajja mukola kino. Olunaku lwe tugenda okubajjukiza nti ono tekisoboka kuye tekikola kyonna ky'opulaninga kuye onono yekyukyu kalala nkoma kawuka kati newe kakusimba ojja kukitegeera yewango tabuuka pemenku fumu lyebongera mu nsonda yesekesa ekisaanyi sekeswa fe Abaganda nsaba okubategeezaako Muganda tatya mundu ambabuli Abaganda ebintu bye batya byanjawulo. Omuganda atya kalala nkoma atya musota
atya sekesa atya omuganda atya ekintu kyonna naye empundu omuganda wali muganda wana atya mpundu taliiwo osobola okubaamu ne fiye eyo ng'omuntu alese empundu n'agikusongamu okwo okutya kusobola okubeerawo kusobola okujja but it does not necessarily mean that eriyo omuganda agenda okulemererwa okwebaka olw'okuba waliwo alina emmundu ebyo tebiriiyo n'olwekyo kuno si kukunga bantu kwekalakaasa no never era omuntu yenna ayagala okutegeera enteekateeka eno osobola okunkubira ne bwa poliisi n'enkunnyonnyola people will line up nga bambadde amakanzu nga bambadde embugo nga bambadde eggomesi okulaba ku kabaka seeing tujja mugobereza buli kimu ekyetaagisa abayina zikamera ez'omu bbanga including drones abayina filming vans including everything kabaka waffe okuva lwatonya bwati ku kisaawe actually kasooke tulabe nga tuvudde mu nsozi eno tuyinza okusalawo okwalirira oluguudo lw'Entebbe okuva Entebbe paka Emmengo okulwalirira emikeeka oba kyetubadde tukola I think twetaaga okwalirira oluguudo lw'Entebbe okuva ku kisaawe ky'Entebbe ekiri mu Entebbe mu Buganda tusobola okusalawo tukyalirira emikeeka okuva Entebbe paka ye watugamba wayagala ovi ye wayagala okutuula wonna ne bwatugamba agenda Bulemeezi ne bwatugamba agenda Singo ne bwatugamba agenda Gomba ne bwatugamba agenda mu Lubiri olw'Enkoni ne bwatugamba ekyo buli muganda ayina ennyumba eri ku kkubo tusobola omukunga afuna omukeeka gwaliriraawo n'omulala atandikiraawo mpaka mu Lubiri ne bwana abayagala genda Nkoni ekyo nakyo tujja kukisobola kakati ekyo kyembagamba right now neetaaga okunyambako nfuneyo amafuta agagenda okuvuga abakungu okubatwala mu nsozi okusangulawo ekigambo kya kabaka nti kirabika bamutadde mu ddwaliro eririko abantu kubanga ffe wano tulina amaanyi Namibia tenyirira kwenkana Uganda era programu eno bwevaako ngenda mbalagako bitono ebyo ebiri mu nsozi programu zenziramu okukola ngenda zikola nga nzikolera eyo wali obujjanjabi mwekambabuuze bakabaka bonna abedda babatwalanga Germany okubajjanjaba bano ganga mikijja wano nga balina ebifo ko basinzira ebyobutonzi ebimanyiddwa nti nakati newankubadde mwewuguusa bannyini byo bakeera obudde bukeera ekiseera ne kituuka ne batuulako n'obawulira gwe mu bw'omwoyo nga weebali awo abantu babalaba weebali abo betugenda okuwanjagira nti owaaye munnammwe ali luddawo wano mukole bwe muti ne bwe muti kakati mumpagire ekyo tukikole abakungu besigenda okwogera abo abatuddemu ensonga z'obuwangwa mwenda olwedde batuukiriddwa dda nga n'abasinga okubanga bakimanyi bulungi nnyo ekintu ekyekikulu kabaka Omulangira Katebe ow'emizimu ebisambo mu Uganda abakulembera wamu ne Ssaabasajja Kabaka aliko kati Juma Katebe kati saawe aliko ekintu yakitegeredde omutaka Kasujjulu Bingo yono nga yakwatibwako ensonga yabeera n'abaana ba Kabaka yatuma abaana ba Kabaka amanya yasumikira abalangira n'abambejja yakola enkola ez'olulyo yeyina n'ekkomera erisiba abalangira abeerijja mu Kabaka mwabagala okumutta singa kati saawe n'engono yali egoberwa singa muli wa Kasujjulu Binga mu kkomera nga yabasibadda yasala emisango egyo gyonna egiri wa Kabaka mu kunnyonnyola yategeezeddwako era buli kimu akimanyi bulungi nnyo kakati eno ye programu esoose sigenda kubanga njirwako officially we are starting to demand kiki kye tusaba Kabaka waffe kuva mu buwaŋŋanguse mu buwaŋŋanguse tusaba Kabaka komawo ku butaka wano bwebuba bujjanjabi tusobola Abaganda okusasulira Kabaka ennyonyi wiiki eno najjanjabibwa wiiki eno n'akomawo e Buganda n'asula e Buganda n'addayo n'abeerayo ekyo tukisobola Abaganda bakisobola newankubadde abamu bagezaako badiziga Abaganda begita oli n'ayogera biri kakati wano wensinziira ennamba y'essimu obwedde eri awo kwe muba mugenda ku WhatsApp njagala obubaka bwa WhatsApp akuba ojja kuba ku MTN jagala obubaka bwa WhatsApp ku namba ya Airtel ombuuze kiki tukola kiki tuzaako ate musaasaanye nnyo olutambi luno teri program yo tugenda okukola endala ngenda kubalaga abakungu abo gye balaze ne gye tulaze nja kuba mbabbirako ebitono nebiri mu kukolebwa okulaba naye ku lunaku luli olulindwa omutanda lwagenda okuddamu okulinnya ku ttaka ly'abajjajjaabe olunaku olwo abantu ekitone nnyo newankubadde Abaganda muli miliyoni ezisukka mu 25 kati abali wano mu Uganda okwetoloola ensi Abaganda basukka mu miliyoni 5
abaganda abamanyiddwa abavano musuka mu milioni 5 naye ku lunaku luli at least sindika jajja at least sindika omwana milioni 2 ez'abantu zentono ezigenda okusimba okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu Lubiri Kabaka Lwana agamba tuwe lwalimu tujja kutambuzaawo ebigere ng'abantu we balamaga kuva Kenya kuva Tanzania mpaka Namugongo okufiiririra ebintu Kabaka byaleeta wano yeke nyinyi nga yabireeta wano mubifiirira ne mugenda ne mutambula ne muva eggulu ne mugenda ne mwetegeka government ne yiwa mu sente ennyingi nga mufiiririra ebintu nga Obwakabaka bwa Buganda bwe bwabiyingiza wano bwe bwabireeta wano. So now here our king is coming, I'm telling you. Gwali na Mugongo balangirira nti no Kabaka atanaba kuddayo nti agenda kuddya nti toddayo bwe tugenda camping ate tugenda mwandiza na ye omukungu yenna agenda okutwekiika nga w'Emmengo n'omukungu yenna agenda okutwekiika okutulemesa lwogenda okumanya eyakwalula wenaasirira omuntu yenna. This is not tibino bye mwakola simanye Entebbe mu Ntebbe ne mga kakati 1 milioni machi tuvano Kampala tugenda Entebbe mu Ntebbe sitwaga fe yafe Entebbe tekubwako kalutumanyi nyiniyo tetugenda tewali agivuganyako tewali akola ki. We want to show excitement working. Bweba police mbabulira it will only guide us, will not order us on what to do. You are going to guide us. Mugenda kutuyambako okutujjamu abalalulalu n'aba abatatwagaliza n'abazzo okutujja n'okumakinga sure nti n'omulabe ngowa ADF tatuyingira mwawo ebyo muteekateeka bulunaku lw'okwaniriza Kabaka tewaliyo ADF teriyo tetugisuubirayo ffe nga ffe tetugisuubirayo olunaku tewali yali Kaida tewali ya ICC tewaliyo ki tewaliyo mutujju agenda kutulemesa genda wa Kabaka so temugera kwa plane mulangirira mbu ate akabenje ate kukola ki ate biki no oba eritonyo oba gunayaka lunaku tugenda okubajjukiza obukulu nga bwe kyali wema begaawo kati lero kino kigenda kusukkako. Mbebaza nnyo abampuliriza mpaka program munkubireko mutegeere nteekateeka nga bwe tugenda okugikola ate mulindirire muteeka amatu wansi mujja n'okunkubira kasimu mu ŋŋambe twakitegedda jjanca bw'oba nsoosa okutegeera ŋŋamba nze nteekemu ekanzu yange ndukwateko nga namaga mpaka nja kuyimirira Samuel mu ntebe awo baga nti nnyonyi ya Kabaka etuuse omutanda wuuya ajja nja kulaba n'emmotoka mpozi nga bamukukusizza ngende ennyimiro wali ku kkubo ne bwe kati kambabuulireko era kambagambe nze ne bwe naasigala nze n'abaana bange nga mwe muganye nga ffe tugenda kikola ffe tujja kubaayo nze n'obwana wange tujja genda twanirize Kabaka ne bwe munaagaana nga mwenna mwaggwayo nja kusigalawo omu naye nkimanyi nti mwaggwayo abalina obulumi bwe bumu nga nze bwe buli. Ku mulundi guno mbasiibudde mu kitundu ekyokubiri tukireeta tuva mu nsozi z'obutonzi ezijjanja Kabaka gye tugenda okubaweerereza nja kufuba okulaba nga mbaweerereza eyo nga tukola enkola yonna egenda okwetaagisa. Mbasiibudde temwerabira omulamwa gwe tuliko.